Taata w'omwana azze mu kyalo. Kyekyaddako. Ekyaddako olunaku olwo yajja lwe baatuula mu miitingi yaabwe ng'eya famire. Ng'eyaki? Eya famire. Kubanga nze saaliwo. Naliwo nga nina mwana wange mu nju. Kubanga nze yaabwe eya famire sirina kukola ki? Kubibaamu. So, Anti Adija bateesa ku kyokundiira ki? Omwana. Anti Adija bateesa ku kyokundiira ki? Omwana. Omusajja ajja mubuuza, mubadde muteesa ku ki? Omusajja tambuulira, talina kyakola ki? Anti Adija olunaku olwo seebaka. Anti Adija saakola ki? Seebaka. Owulira? Kaakati enkeera yaalwo mbuuza mulamu naye mulamu nga saabategedde modern meeting yaki? Anti Adija mulamu mwennyini eyaŋŋamba nti munnange ffe ewaffe wano omwana asooka tukola ki? Tumulya. Anti Adija nali wala, siinayo wange, siinayo buyambi. Anti Adija nali mu bbanga nga bw'okiwulira. Mulamu wange ye yajja n'aŋŋamba nti mukyala ffe ewaffe wano omwana asooka tukola ki? Ye meeting gye twakoze eki? Gye twabaddemu. Ti omwana asooka bamulya. Ng'olwo bamufumba, bamwokya. Byali bitya? Anti Adija wamubuuza nti lwaki omwana mumulya yagamba ki? Nga bakola ki? Olwo nnuuze bantuzze emiguwa. Sidduka kugenda kwogera ki? Mukyala bino byombuulira bye bituufu? Bituufu Anti Adija, okuggyako abatannabiraba bwekyo tekinnakugwako babiwakanya. Owulira ekitanakugwako naawe okiwakanya. Bansiba emiguwa nga balaba nga ndowooza baalaba nti omuntu ono engeri gy'adde tabimanyi nsobola okudduka. Bw'ogenda okufumbirwamu famire yaabwe eri etya waawa olyoka okole ki? Anti Adija kyenakola. Bakusibye ku muti. Bakusiba batya ku muti? Bansibisa miguwa. Bansiba amagulu ne bansiba emikono ne banteeka ku ki? Ku muti. Sisaa kwenyenya, sidda mayoga, sidda wa naye nga ndi okwo. Anti Adija buziba bukya ndi ku ki? Ku muti. Enkuba ekola ki? Ekuba. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi wendi nnyo mu kitundu kyaffe kya Life Experiences and Adventures. Wetuli okubaweereza abakyala ndeeta emboozi zino muziyitemu zisobole okubeera nga zibeerako kye zibasomesa mu bulamu bw'ensi eno. Tulina omukyala olunaku olwaleero agenda kutunyumizaako ku Bamulya asooka engeri gye baalyamu omwana we. Nze nali mpulira biwulire nga sina kye mmanyi naye yajja mu inbox yange n'aŋŋamba Hadija njagala okusharingako obulamu bwange n'abakyala abali ku channel bategeere obuwangwa. Bw'oba ogenda okuganza omuntu ng'omanyi nti mugenda kugenda mu nsonga z'okufumbiriganwa, manya munno tojja tuuka wali eri ng'oli w'embale bagenda sala abaana b'embalu ate otandika okutuwogganira. So beera ng'omanyi nti ono omuntu gwe ngenda okuganza wa ggwanga bwe riti bakola bwe bati obulombolombo bwabwe buli bwe buti oleme okusisinkana ebizibu ku dduniya. Njagala okubeebaza nti mwebale nnyo okutulaba. Genda osubscribinge ku channel ya mukwano gwange Roshoff osobole okubeera ng'omanya details ezikwatagana ku social empowerment, women empowerment, integration, migration. Gwayagala okushifting okuva mu Uganda okugenda okuba ekyeyo somewhere oba mu America oba mu Germany ogenda kubeera weeyambisa channel eno. Ezo zonna details ezirina bulambalamba. Otandika otya okwapplyinga visa, ogiteekayo otya, omuzungu bw'akuyita onnyonnyola otya okubeera nti n'ofuna visa. Ogenda bisanga ku channel ya Roshoff
ogenda bisanga ku channel ya Rushof osobola okubeera nga ate weeyongera okumanya bingi nnyo. Poza ate ku Facebook kwali, ku Instagram kwali, ku Twitter, genda omukebereko osobola okubeera nga omanya ebintu bino ffenna tubyetaaga. Nange mbyetaaga kennyini, so mbeerako ku channel ye nga mulaba ng'agezaako okutuweereza. Gwe nayagala okuba nga osubscribinga ku channel ye, link ngikuwandiikiddewo awo mu comment section gipinize. Gendayo ne bw'ogendayo n'okyekingako ko osobola okubeerako n'ekyamagezi ky'ofuna. Life with Rushof, inspiring you to live an empowered life. Bajjukiza nti baganda ffe aba Roast Coffee Academy bakafulumu kubangula abaana ba baristas abamanyi bano we bateekamu omusaayi okulaba nga show etambulira ddala bulungi. Twala omwana omuzadde asoma omulimu gw'obwa barista asobole okufuuka omuntu, asobole okufuna omulimu ogw'ebbeeyi. Nsanyusa okulaba. Nange nsanso okulabako anti Adija. Ye ndi nnyabo. Kameseji nakafuna. Ye nnyabo. Obudde bwe bubadde bukyambuzi. Ye nnyabo. Naye olwaleero ng'ambe kanzikireko ewa mukadde nsobole okulaba. Ye nnyabo. Nange nsanso okulaba. Nzize nkuwulira naye nze nkuwulira naye nga nange neebuuza nakufuna ntatusinkane maaso ku maaso. Naye Mukama nnyambye tusinkanye tuli ffenna. Anti Adija okubonaabona kwange kwatandikira we wano. Nali nsoma paka P7 nengimalako nenyingira S1 ne S2 and then S3 nafunira omwagalwa wange. Yeah, it was second term. Twali eno Nabulagala e Kasubi gye twali. Yeah, amono mu kibuga mwe twali. Naye ebiseera ebyo twali tetulina mama, twalina step mother. Twazalwa abaana babiri. Twakona step mother waffe gwe twakula naye. Kakati ebiseera ebyo twayagalana. No, okay, yandabikira bulungi nange nda nti muntu ambo omuntu nange nansikiriza ne ngamba wange kanjira mbeera noono. Ate Adija bizibu bijja funa olubuto mwezi 3 sagimaliriza. Bintu binzijira bubi ngamba mukulu wange baba bintu nga binsobyeko. Baba ngamba ha oluguddemu. Mama agenda okuba gwe emiggo ne taata. Bwa mugeze uto lukole ki lujemu. Ne mugamba baba sikisobola nja kufana ki n'oluto sijja dujjamu. Kaga nange obwacha kumacha nga noonya munnange nga mugamba munnange tukuze ne step mother nawe embeera ogimanyi gye tuyitamu obadde ogiraba. Naye kakati nabeerawo ntya nga ndi lubuto ko mukwano gwanga ngenda kutwala wa ewange. Nengamba kale anti Adija sali mubi nadduka na kiro awo kasaasiibula nasiibula muganda wange nadduka kiro naye olutalo naleka muganda wange yekka ye yalukola ki yalumanyi. Nze ngenda nzira wa musajja anti Adija tubeerawo mwezi gumu myezi 2 myezi 3. Musajja gwe nafuna bambi yali alina ka kampuni ke yali akola ki ke yali akolamu omulimu ne gukola ki. Oyo omusajja gwe wafuna ye yali nannyini w'olubuto olwo. Ye yali nannyini w'olubuto. Ye yali nannyini w'olubuto. Yali alina ka kampuni ke yali akolamu. Naye munnange ne bigootaanaamu. Kakati twali mu nnyumba mpangisa. Landlord abanja mwezi gumu myezi 2 bwamulimba. Nga mugaye munnange nkubuulire nti sikyadda mabega sigenda maaso. Kati kyoba okola okimanyi nze nsitula ontwale wammwe wa mu kyalo gye mba nkola ki gye mba nzaalira. Musajja asooka yeesikaasikamu mugamba tantereeza takola ki. Musajja bwe mugamba tampabula talina kyakola ki. Bamugamba naye wange noonya ze ssente zintwala nze ngende ewammwe kubanga nze mbadde wa step mother saamutwalira ki buzito buno. Jjukira n'embeera gye tubaddemu ebadde ki omusajja mugamba yesika naye nga nina balamu bange baali babiri abasajja bajjanga waawo ewuwe ngamba tuuze nga magaba bannange muganda wammwe yanfunyisa olubuto embeereze bubi batugoba mu nnyumba siina wendaga mugamba ntwale wammwe gye mba mbeera ali ambuzaabuza ko ndowooza obaatuulamu eyo ng'abooluganda bamugamba kola ki anti Adija
musajja nsitula ntwala wa ewaabwe Mbale mu ndendozo okuva mu town okutuuka gye twalagaze ni mayiro nga 10 okuyingira wa munda. Mayiro 10 zenkana zitya okuva e Kampala paka Ntebe? No. Bwe twava eno ne tugenda e Mbale naye okuva mu town e Mbale okutuuka ewaabwe mukyala waka. Mayiro sizimanyi naye bw'oŋŋamba nti twamala essaawa 2 mu kkubo twamala eddakiika bwe ziti I can estimate that distance. No, it was 2 hours. 2 hours? Yeah. Nga tuvuga nga tuvudde no mu tawuni nga tuvudde wa twolekera ogenda wa ewaabwe awaka. It was 2 hours. Kakati Adija tugenda baasanyukira family eri nene kubanga mulamu musajja azimba wali bano balamu abakyala amaka ga taata gaaliwo weegali baasanyukira nange nensanyuka banaye banyaniriza bankwata bulungi nnyo Anti Adija. Kakati nange mbeerawo naye kakati mu kubeerawo kwange lwali lunaku lumu taata ajja ayita mutabani we nange omuwala mpita nga muwala wange jangu engeri mutabani wange gyakuleese nga tannaba kuteekawo nju ngenda kufuna wenkola ki wenkussa. Anti Adija saagaana kubanga nze saawa nali sina bukwe yali ayinawo muwala wange azimbyewo akayumba. Muwala we yaddamu ewa taata ffe ne batufunira ki eyiye mwe twabeeranga naye nga ffenna tuli ku lujja naye nga taata aŋŋambye nti omuvubuka yakkiriza n'avaayo Kasubi nga takyakolerayo najja abeere naawe mukyalo. Ye bwe yantwala ne tubyogeramuko nange akangende njiye ssente nga bwe nkuweerezanga ompulira konze ayi munange tunaabeera mu kyange tulina kituyamba uyo talinaayo nju talinaayo nnimiro. Ne mugamba kale ye n'akomawo najja n'akola owulira bwe yakolanga n'aba busente bwakola ki bwampeerezangayo nze nensigalawa okutuuka okuzaala kwange ompulira Anti Adija okuzaala kwange nga ndi eyo mu kyalo. Anti Adija bwe nazaala baasanyuka naye ate mu kusanyuka kwabwe banzijanjaba ne zaamu naye yandabirira ne sizaala wange. Naye kakati Anti Adija nzijja omwana awezezza omwezi ompulira kyenkugamba awezezza ki omwezi. Twali lunaku lumu nze nali simanyi nti abali boogedde famire nga yeekuŋŋaanya famire nga ekola ki famire yeekuŋŋaanya n'oweewange olunaku olwo akola ki akomawo okuva mu kibuga ajja nze sirina kyenkola ki oke nemanya oba azze kulaba mwana kwanga bukyanzaala takolanga ki yali tajjanga. Mwana bamutuma amannya? Omwana yali tannatuumibwa mannya. Gwe ng'omuyita oti? Omwana muyita Deriki kubanga yali erya taata we ompulira yali mwana mulenzi namuyita ani Deriki eryali eryani naye nga tebannamuwa eryawa eryekika nze namuyitanga Deriki. Anti Adija tubeeraawo nange ensanyuka bba wange akoze eki azze. Anti Adija engeri gye nali sibimanyi mitendera gyabwe batuula olweggulo nga bo famire nze atali wa famire saakola ki saamanya nze nasigala ku byange ndeze mwana wange batuula ndooza nga babigaayagaayamu ne nannyini mwana ono. Anti Adija ba wange oba mala miitingi yaabwe mubuuza naye mubadde muteesa kuki njogera amazima teyanyanjululya ate teyambuulira ompulira naye Anti Adija nenekengeramu neŋamba ono mubuuza kiki Anti Adija nenekengeramu oke nekitwala ki ize kubanga siri famire yaabwe. Ziriramu kaawo katono omwana omuto abadde instructions. Taata w'omwana azze mu kyalo kyekyaddako ekyaddako olunaku olwo yajja lwe baatuula mu miitingi yaabwe ng'eya famire ng'eyaki eya famire kubanga nze saaliwo naliwo nga nina mwana wange mu nju kubanga nze yaabwe eya famire sinakola ki kubibaamu. So
anti Adija bateesa ku kyokundiira ki omwana anti Adija bateesa ku kyokundiira ki omwana omusajja ajja mubuuza mubadde muteesa ku ki omusajja tambuulira talina kyakola ki anti Adija olunaku olwo seebaka anti Adija saakola ki seebaka owulira kaakati enkeera yaalwo mbuuza mulamu naye mulamu nga saabategedde modern meeting yaaki anti Adija mulamu mwennyini eyaŋŋamba nti munnange ffe ewaffe wano omwana asooka tukola ki tumulya anti Adija nali wala siinayo wange siinayo buyambi anti Adija nali mu bbanga nga bw'okiwulira anti Adija njagala okutoloka nziruse eki omwana wange anti Adija natendewalirwa nga bw'omanyi mu byalo eyo wansi toveeyo kyekigenda okujjayo amangu anti Adija neyengezaako neneekweka nekola ki naye buli we nalaganga nga banteekako ki amaaso kubanga nzoledde mukundaba kwabwe simbe waawo wakati wategeera otya nti nno omwana bagenda kumulya kubanga meeting bwebeera ebaddewo ebeera ya kika toyinza kubeera concerned nnyo kufana kuwona mbadde mwogera ku ki gwe omutima gwakukubiranga ngolowooza balinganga abalina kye bateesa olina kye wawulira kyali kitya anti Adija omutima gwankubira kubanga nabuuza owewange si mulambulukufu ompulira muzeeri mu buntu anti Adija tambuulira naye enkeera mulamu wange ye yajja n'aŋŋamba nti mukyala ffe ewaffe wano omwana asooka tukola ki ye meeting gye twakoze eki gye twabaddemu ti omwana asooka bamulya ng'olwo bamufumba bamwokya byali bitya anti Adija wamubuuza nti lwaki omwana mumulya yagamba ki yaŋŋamba anti Adija tebamusala tebamutuga naye basima ekinnya balina ekinnya ompulira balina ekinnya mwe bamuteeka ne basala essanja ne bakola ki ne babikka ompulira anti Adija mwana afa yekka anti Adija ompulira kati omwana bw'aba ozizaako yoba ennaku nga 6-9 awo anti Adija nga tandise okugondagonda anti Adija ompulira nga bamugjayo nga bakola ki olwo nnuuze bantuzze emiguwa sidduka kugenda kwogera ki mukyala bino byombuulira bye bituufu anti Adija okuggyako abatannabiraba bwekiba tekinnakugwako babiwakanya owulira ekitanakugwako naawe okiwakanya bansiba emiguwa nga balaba ndowooza baalaba nti omuntu ono engeri gyadde tabimanyi nsobola okudduka nendeeta poliisi ejja esobola okutaasa ki omwana wange anti Adija ate Adija bansiba ate nkakasa ndowooza ne poliisi nabo yadde bapoliisi tekibajjaako kuba nti bali ku kyalo kyekimu kirabika ndowooza si kivve anti Adija anti kakati nga nze yali agenzeeyo obugenzi anti Adija ewange sikkiriza nakyo owulira nali ngenzeeyo obugenzi owulira nze nali sikkiriza nakyo kubanga ewaffe entu tebikola ki tebiriyo anti Adija bansiba ku miti anti Adija n'emiguwa anti Adija enkuba yatonnya yankuba nga ndi kuli ompulira anti Adija nenkaaba amaziga nkaaba g'omwana nkaaba agange nkaaba g'omwana nkaaba agange anti Adija bannange nga bwe bagamba nti bannange ompita nnyo naye nkimanyi nti onnyumiza Wange munnange abatannafumbirwa abakazi tutomera
abatannafumbira bannange oba mubiwulira bannange osookanga n'obuuza omuntu oyo bw'ogenda okufumbirwamu famire yaabwe eri etya waawa olyoka okole ki nanti adijja kyenakola bakusibye ku muti bakusiba batya ku muti bansibisa miguwa bansiba amagulu ne bansiba emikono ne banteeka ku muti sisaa kwenyenya sidda mabega sidda wa naye nga ndi okwo anti adijja buziba bukya ndi kuki ku muti enkuba ekola ki ekuba nkaaba omwana nkaaba ki webale nnyo kaakati buziba wajja mulamu wange yandaba nkaaba enjala ennuma sitegerekeka enkuba enkubye ndyawo nkankana mulamu wange najja naŋŋamba nkubuulire nze okutaasa linda buzibe nja kujja nkusumulule gwe weeyiye wookola ki gy'ogenda mulamu wange ye yannyamba n'ansumulula ku muti bwe yansumulula ku muti n'afunya ekikonde n'ankwasa antajja nafunira transport akola ki gwali mutwalo gumu n'ekitundu nga gusobola okunzijja eri munda okutuuka wa mu tawuni kwe kuvaayo bwe natuuka eno mu tawuni nabwo nga sina kintuusa Kampala sirina gwe mmanyi sirina kubo lye mmanyi ono omuwala yali mulamuwo mwali mwasinkanako yali akumanyi kubanga bye yali akukolera ebintu ebirungi naye nga sisuubira nti omumanyi mwali mwemanyiganye wagenda okugenda mu kyalo ky'omuvubuka nga mumanyiganye n'ono omuwala omuwala twali tusoma naye e Kasubi kwe nafunira ne mwannyina ompuli twali bamikwano eno mu kibuga kwe nafunira naani ne mwannyina kwe kulaba nti yantaasa n'alaba wendi sidda mabega sidda maaso kwe kunsumulula ku muti ogwo n'anfunyira ekikonde n'ankwasa nange bwe yansumulula bw'ati nga nkwasa egono ng'afunyizamu nange ekikonde nange natambulirawo saasibamu saakola ki kubanga sente zali ampadde zaali zinzija wano kuntuusa mu ttawuni obwo obudde bwali ssaawa mmeka ey'omukyalo ng'emmotoka zikyatambula nakozesa piki zaali ssaawa nga 5 ez'ekiro nga zikyatambula zaali ssaawa 5 nga piki zikyatambula nenfuna piki nentuusaawa bannange epiki y'ekiro sente ze yanzijjako zonna zaggwawo ntuuka mu tawuni budde bwali bwakiro nga sirina wendaga era we yanteeka wenakola ki wenasula kwakyo nga nali sikimanyi wenasula taka obudde okukola ki okukya era bwe natuuka mu kibuga nagenda nsabiriza busabiriza nabo bandaba nti nali nkyali mwana muki muto nasabiriza obusente nensobola okufuna ebbaasi owa bbaasi nemunnyonnyola nkusaba onyamba ati sikantuule wakati wano nga situdde ku ntebe nsobola okutuukawa owa bbaasi nemuyitiramu ab'omukyalo bakkiriza bakkiriza banzikiriza tebaagaana bandaba nzenna ninga atavudde mu maka bakkiriza ne bandeeta naye nga muna ati sijja kutuulawa wakati muntuuse e Kampala ntuuka e Kampala ompulira neebuuza ndagewa ewa maama bamuka step mother nadduka e Buddusi saasiibula nyimirira ngamba wakati nkoze ntya nakwata bukwasi kkubo nga ngenda wa ssenga nga mbiyitiramu ani nga mbiyitiramu ssenga nanga nakakubeera wa ssenga nga mbeere wa ssenga awo nga ssenga ngamba omwana wange wadduka Buddusi mukawa kitala twamubuulira nabeera wa ssenga nga ntuuse eno ngewamuka kitange saakola ki kuddayo kubanga nadduka Buddusi nga saakuddayo nagenda muka kitange kaakati bwe ntuuka ewa ssenga nga mbeerayo
senga mwenye nga ngenda ngagamba taata muwala wo nabadde ndi awo ngajja simanyi biki naye ndatafaananika nali ndi awo nga taata ajja nga taata bwe yajja yantwako butunuzi bwati ng'omwana gwatakola ki obabuzeeko bbanga kyolwo nabulako omwaka gwawera ntadijja kubanga olubuto olwakula ndi eri nentuka n'okuzaala omwaka gwakola ki mu kintu gwawera kakati omwaka ntuuka eno taata bwe yajja yandabanga ki olwo mukakitanga ali eyo aseka wabibabuulira anti bamugamba mwalawo yakomawo naye tiyasobodde kutuukawa nga tofaanana bwannakawere togeze sigeze nkoze nzirugadde ompulira engeri gye nali ku muti wali enkuba ekubye ekoze ki buli empita wonna mpitamu nga mbu owulira nzirugala nkoze sifaananika ompulira ntadija nempulira ennaku eyo nali manyi taata ananziza okumpi ng'omwana taata yatambula butambuzi nakola kinandeka ewasenga nga munyiivu ki kye wali osuubira wava waka olina olubuto odduse oba stress nze teri amanyi gy'oli balowooza ofudde eyo yonna pressure gye wabayisaamu ki kyosuubira yali alina okugaana okukwaniriza n'asooka n'anyiigamukko anti adijja ngeri gye natuukira wasenga nali manyi taata ananziriramu kasita akulaba bw'ati ng'oli mulamu nga mu mutima seekikkoowe ng'ayagala akulage nti munyiivu era taata yandaga obunyiivu ennyo kubanga yandabanga omuntu gwatalabangako nsigale wasenga senga ngamba mwana nkubuulire nti kangende nnoonye omulimu onaaweereza emmere kwanze senga nja gukola ogw'okuweereza emmere senga nnoonyeza omulimu ntanka kuweereza mmere ndabayo ate nali mmanyi mponya ennaku naye wasenga nawo zenkola zakola ki zayagala buli bwennyuka nzikole ki nzimuwe buli bwennyuka nkole ki tewali okolera ani yali takusasula mwezi nali sikolera senga yantwala nga nkola zange nange nsobole okukola ki okweyimirizaawo nebeezeewo wava otya ewa taatawo wavanga wa kitaawo n'ogende wasenga okole oba kitaawo ddala taata bwe yajja yansanga wasenga yansanga gye naddukira bwe nava eri naye myawe teŋŋamba bwe ŋŋendeeko eyo sikyalina ekifo banantwala batya sepumaza nantwala atya nadda buzi wasenga nembere wasenga senga yeyayita mwannyina namugamba muwalawo nabadde ndi awo nga gguse naye natafaananika taata naye bwakeera ku makya nga naye akola ki ng'ajja taata bwe yajja kyandaba ng'omuntu ekintu ekitagasa yananga tali mwana we byansobera gwe nali manyi tagenda kunziza okumpi akole ki naye nezijukira nti nazza ki anti adijja nasigala wasenga nze senga naŋŋamba mwana senga ngenda kukola naye ngenda kunoonya omulimu mu katalo naaweerezanga emmere nga senga nja kugukola zaali 3,000 olunaku nga bakusasula 3,000 baali bansasula gundi 3,000 olunaku nzireeta awaka senga ayagalako aye nange njagala kwezimba kwa nti nvudde wasenga guni nkoze eki nsasudde akayumba nagumira ennaku ya senga nengumira ennaku ya senga nenkola nga bwetuzibagania wakati terwali olwo muno omukazi bw'atadibira nfunayo ki omwami nfunayo omwami ambuuza obeerawa konze ndi wasenga wange toli wasenga nti kakati tunakwatagana konze bwe tunaba tujja kukwatagana nga tuyise mu makubo maki nga mbeera na musajja oyo eno bwenkola bwenzira wake wasenga bwenkola bwansisinkana bwampayo bwakoze eki kampaddeyo bwampayo kampaddeyo nange kenkoze nange nenkola ki nenyongerako anti adijja awo nafunira akasente akanzijawa ewasenga nfuna akaruumu ak'obusente obutono buno bumitwalo 4 mitwalo 5 nkapangisa natandikira ku mukeeka natandikira kuki ku mukeeka nga bbaawo gwe wafunye ali luddawa nga sinnamunnyonnyola nti nakoze eki neetongodde wasenga nvuddeyo
oli naye sinnamugamba nti neetongodde yamanyi nkyaliwa nga njagala bwenkola naye nampaayo ndyoke ngule ki akafaliso n'akabulanketi mbeerawo omwezi gumu myezi 2 awo nendyoka nkola ki mugamba nti munnange nafunye akayumba kange nenkasasula koye kale antalijja nakakola na musajja oyo mukayumba yajjanga buzi naye ng'alina omukyala ebintu nga tebikwanguyidde ate nga negwafunye alina omukazi ate teyambuulira teyakola ki teyaŋŋamba mbeera mu kayumba kange yajjanga buzi naye nga tasuzeewo amala akola ki agenda teyaŋŋamba mbeera na musajja antadijja nfuna olubuto olulala kubanga nali seekubiza mutaba family oba kiki ndufuna olubuto antadijja ataawe ennaku neekola ki ate neesituka buto sikyakola sitalina maanyi ndwala nanyini mulimu manyi kiyaŋŋamba munnange ogira stop sooka omalirize ogw'okuzaala olikola ki oliddamu nemanya munnange ajja kukola ki ajja kunsembeza ajja kundabirira antadija nali lubuto kwe kumanya nti omusajja alina ki omukazi musajja naye atuusizza omusajja lubuto olujja lukula landi otatandisa okumanja afuuse wambirigo wabikonde kwata saagala mukazi amanye kwa mukazi yayasobola okunkuba oba okumutuusako ki obuvune musajja ali wakwata bwayagadde nampa okulya bwayatayagadde bwatyo nemugamba munange mbadde nkusaba onsasulira akayumba sasulira ki akayumba mwemba nkuliza ki olubuto lwange newasenga sikyakola ki nesenga naye tajja kukkiriza nga ndi muzito tajja kola ki kuza nga ndi muzito omusajja yavuluganze nagenda okutuuka okuzaala bannange nga ndabye ennaku nobwe nazaala nagenda okutuuka okuzaala nga ndabye ennaku musajja ez'ennyumba nkwata mukwate okulya nkwata mukwate kakati n'okuzaala kutuuse antadija we nazaala kwenakoma okuddamu okulaba ki omusajja kwenakoma awo nzijukira bannanga ne ananyamba ate labayo nziruka nzire wasenga ngaasenga omusajja gwe nafuna senga yansasula nguni yansula mu nyumba sina buyambi senga we yakitegeera nti ofunye omusajja newagula bwe yaguza nali saamugamba namugamba kimusenga nfunye obusente ngenda kupangisa nyumba kwenakola ki naye saamunnyonnyola kakati maze okwekoona akagera ebisobye ate nzirawa ewasenga muyitiramu ensonga ezo senga mbuuza omusajja oyo waawa konze senga sijja kulima nti oba waawa nambuuza omusajja oyo talina omukazi nemugaa senga alina omukazi naŋŋamba gwowedde kati ngenda munoonyezaawa newe nazaala ono omwana omusajja naye naasuula mu nnyumba ali ntambula nenzira ewasenga nenga senga kusaba onsonyiwe kino nakino kyali bwe kiti naye senga nazaala omwana omusajja yakoze eki angobye senga nkusaba onsonyiwe mbeera n'omwana wange sina wenkola ki nesasula ennyumba siziina senga nkusaba onsonyiwe senga mukunsonyiwa kwe senga njogerera senga yanvuma senga bannange nali ngazizza oba omusango gwaki era wali oguzizza kuba weewaggula kyewali osuubira tewali era abe byonna munange babisuubirwamu mbeera awo n'omwana muto sisobola genda kukola nkyali mubisi senga lwayagadde anyamba lwatagadde takola ki tayagala kumanya nabeerawo mu bugubi mu bulumi n'amaziga n'omusajja sikyamuwuliza nkuba essimu takwata jjukira sirina simu ngenda wa muliraanwa kwenkubira ki nasigaza ennamba kapapula takwata
olunaku olwasooka lwe nakuba yagikwata kubanga yali tagikola ki tagimanyi tagimanyi ennamba akwata njogera bwe yawulira nga njogera bannange yakutulako nkutule. Omwana tebamutuuma linnya anti onoonya batuume ki omwana erinnya senga ngobaganya omwana akaaba tujja kuba nuwanga tukabirira mwana talina kikakye ekimukaabya kufuna linnya noonya kitaawe nkuba essimu nsobole okusaba erinnya akwata takwata nga tubeera awo n'omwana wuuyo nga tugenda senga nga nkubuulire keera ku makya yambala wali tomanyi waya yakolera nga senga kituufu kiri manyi mukwano gwe manyani mukwano gwe nga tugenda ewa mukwano gwe ye yatulagirira tutuukayo ne senga nga amugamba eki njagala ekintu eki twagala manya gaki ga mwana oba si kyekyo sigaza omwana wo nze ngende n'owo wange anti Adija nga saakulekayo mwana wange nga saakola ki saakulekayo mwana wange nawe ekyomwana nga bw'okimanyi nga amugamba bw'ato muwalinnya sigaza omwana wo nze ononzere naye ng'oba oyagala kusigala n'omwana wo toddawa ebyo ng'abigamba mukwano gwa bbaawo babbaawo mukwano gwa bbaawe gwagamba abimugamba bimutuuseeko ko mukwano gwa bbaawe mundekera omwana wange naye nze by'oŋŋambye ngenda kukola ki ngenda bituusa ngenda bimugamba terwali olwo musajja atuddamu ng'aweereza omwana amannya okwo kwe nafunirira ki akaweero ng'omwana takyakola ki amannya yagaweereza atya yagaweereza onu gwe twatuma okitegedde abasajja temuswala gwe twatuma gwe yagaweereza nfaga nti munnange mperekera tugende ntuukeyo gyali kubanga wasenga tewamuzira si wa maama yandwadde atambula ne munne ne bakola ki ne bajja amanya yagaweereza buweereza kapapula bawandika n'amawandiike ng'aweereza nange saali mubi engeri gye nali mbuyinike amanya nenkola ki naye ng'omwana talina kyakwambala sikola sirina bwendi ye numpaayo nno munnange eza ekikopo ky'amata g'omwana Adija tobye n'omwana wange kutuusa omwana wagenze ng'avaavaamu bwe yatandika okutuula netandika mulekera senga ate nenzirawa mu mmere nenzira tanga kuweereza ki emmere eyo oli ayagala tukole tunyuke saawa 2 saawa 3 ate senga byatakola ki nzirayo yanali mpeereza emmere nsaba omulimu awalala si wali senga we yantwala n'ate oli munaye gwe nagendako ate yali mukambwe abakazi b'emmere nabo tisibangu atukozesa paka saawa 2 senga ngamba nnyabo sijja kuleranga baana kuva ku makya paka kiro yiya wooleko omwana wo anti gye sasula oli ow'omwana sizirina nkolera 3,000 kaaka tugendekera omwana muwe kaki nembonaabona n'omwana okusaba yakola ki bwe yagenze ng'avaamu kaakati labayo kitaawe bw'atawaana ajja abuuza ki omwana naye noweebuuza okuva emabega abadde ali luddawa yamunsuulira muto ntobye naye mbonyaabonye si lugoye si kyakwebika si kyakwambala sajja mu kisussa si kyakwambala talina owulira kaakati ambuuza omwana aliwa konza omwana kigwobuuza omwana wange wamuteekawa yeekaaliisa olwo lwamwagadde ennyo awezezza gyali oli mwaka gumu n'emyezi ng'egyo 2 oba 3 yeekaaliisa ate Adija sifaananika nga nninga akantu okubonawona kwembonyaabonye mpaka ne kusaaka akati nga sifaananika ndi magumba meereere nga naawe bondaba tosaa kumpa mulimo gwolwo namajja nga nkana tosaa kumpa mulimo gwo owulira mbeerawo bwentyo ati Adija n'omwana naakula akati wagenze ng'akula nfuna mukwano gwange nfuna mukwano gwange nti nja kutwala egye tukolera ojja kufuna nga 15,000 osobola okulekanga gundi omwana omulekayo nga 2 nawe ng'ofunakoze okoze eki mbeera nagenda nga wasenga
nga kyabeera wasenga wennyini awo sinnavaawo nga ŋŋamba senga munaye funya mulimu awalala naye kankole ki kankyuseemu olwo senga nga neekyanzeeku tajja kuma mwana kuva ku makya paka ddi nti nnyabo ndi mukuweereza ki mmere nfuna mukwano gwange afuna wanteeka nga ntandika okukola nkoze bwentyo bannange n'okukozesebwa kulimu ki ebizibu bw'otaba mugumiikiriza otendewaliddwa ntandika kukola omwana wenfuna omuleka bwempaayo nange bwenkoza ki bwenkola ki bwenfikisaako ntandika okukola wenakola nenfunako obusente bwange nafuna obusente bwange nabwoza mwana tejja ate ntoba buto mpangisa nza mukola ki mpangisa nsobola okuvaawa ewasenga byendabiddewo byebiki omwana mulina ate namulekeraani senga yamungobya owulira senga yakola ki yamungobya nga mbeera na mwana oyo nga mpangisa akayumba kange nga tubeeramu n'omwana wange ntandika kukola oyo manyini mukwano gwange weyakola ki weyantwala mukwano gwange nga mpangisa akayumba nga mbeeramu kakati labayo nali manyi oli ansuddewo nali manyi akoze eki sijja kwekwekerera nenfunayo omulala anasobola okunkwasizaako ki kumbeera nembeera naye ekituufu ki ye yali andabiridde ate nga nnyambye naye labayo ate naye bwajja naŋŋamba bw'oba tompa mwana sijja kukola ki obuyambi nze naawe tukoze eki ate nga kambeera na mwana wange saagala awasooka nafuna bizibu awokubiri bizibu ate nfune n'olwokusatu nga sina bwe naabadde nze nabaaki nga ŋŋamba gwe genda oyo nga twawukana nga mbeerawo n'omwana wange antadija lwali olwo musajja abuuliriza ali nebase mu nnyumba ng'omuntu ajja akola ki akonkona nebuuza yi ani akonkona oyo omusajja ng'amanyi oyo mwennyini eyanzaalamu omwana nankanyugawo akonkona ŋŋamba ye ani akonkona nzija nningiza mukatuli luggi lwa kiti lwali lwa kiti nga ndaba mwalimu ekitwa ate munnange ku kaseera kuno ali nsuubira kupangisa nyumba ekoleta nga siina wadde nakyakulya nyimuka nzigulawo mugamba ssebo ate kikyani yakulagiridde wembeera nti katayagala kukola ki kati mbunoki nemugamba wankanyugawo wandekawo ngaasikusaanidde nze mubi toyaga mukazi wakimanye bwana akimanya ajja kunoba kakato njagaza ki nze kulaba mwana wange omwana bamulaba kyawoosula yabuuza gundi yajjawo n'omwala yajjawo nali nkola ne bamulagirira nti omuwala oli omulaba ye yamufunira omulimo jjukira yanfunira omulimo namubuulira wenkoze eki wembeera wenfunye akayumba prosesi gye yayitamu yagenda nali nkola bali ne bamulagirira oli naalagirira ki bwali bwakiro singa bwali wansalo bwakokali naye namugaa ssebo oze kunkola ki oze kunzita nedda nze kulaba mwana wange talijo omusajja bwe yatuuka sijja kukweka amakanda yagasibawa awo yasulawo nenkeera namala wiiki namba nemanyi nti omusajja oba akoze eki ng'akuwa nsonga ki emusuzaawo akuddiddemu aze kulabirira mwana nali manyi akomyewo ajja tulabirira atuwa obuyambi tubeerewo ane maya munange okusinga okutangatanga eri akambeere naki n'omuntu wange tubeera naye mwezi gumu myezi 2 myezi 3 myezi 4 myezi 5 anti nkujja mu myezi 4 omwezi ogwokutaano jjukira nali neekubizaamu kaki akayiso kali ka myezi 3 ng'olaba bwali talina gy'alaga nga neekubiza muki naye dabayo omwezi ogwokutaano neerabira ennaku z'omwezi ez'okukola ki ez'okuddayo
awo nengwa ate muki Mumbi. mumbi neefuna olulala owulira kakati awo okuva ku olwo mbonaabona nalwo lukuze nabo nga mbonaabona eno nina omwana nina ono nabo nzizeemu embeera gye nalimuwa emabega y'embirigo tuwa okulya anti renti leero sijja kukweka ewasenga saddayo nagumiraawo abangenda bwenjoliza oli ebintu bwampaye zampadde nenjiya bwengenda bwenkunya ku ngoye nenfunayo zimpa omwana nensasula ennyumba bwentyo jangu nsiimulire wano ndi lubuto nina omwana teri asaa kumpa mulimu gutegerekeka ku budde ki obwo nga njoza ebintu ampaye zampaddeyo ampadde ekyokulya bwentyo tusonakolaki naye ante abatannalaba bizibu ebyo nga muwulira biwulire bannange ebizibu gyebira abakazi tubifuna naye katomba njogera bwentyo osogamba story si story tulina ebizibu era zo kunaabona kwa nkwatanyika gye nasooka okuzaala omwana paka ne kusaaya kakati sifunanga mirembe. Abalungi abali ku HK Media ndi n'omukyala olunaku olwaleero tuzze okuba nga twogerako nammwe nasinze nnyo okwagala ku mboozi ye y'Abamulya asooka kozi oba oli awo n'ebintu birabika tebimutambulira bulungi ng'ajja kwetaaga obuyambi bwammwe kubeera gye biggweera kubeera kwetaaga buyambi kuba olina asobola okuba nga omuyamba ogenda tutukako ku namba z'essimu zolaba wammanga asobole okuba nga afuna obuyambi obwetaagisa. Ndeeta emboozi zino abaana abawala abafumbo abantu abakulu mwenna musobole okubeera nga mufunamu kye muyigamu. Nsuubira emboozi esinga okubeera topic gye ninga gye nnozeemu ziringa 2 oba 3 culture, marriage and parents. So bw'obeera nga oli mwana oli girl child oli eyo nsuubira story eno oyinza okugiyita nti eri loko naye ate esobola okuyigiriza ebintu bingi nnyo by'otasobola kukola ki by'otasobola kubeera ng'omanya. So bw'oba ogyekennenyeza bulungi osobola okuba nga ogifunamu. Njagala okubebaza nti mubale kutulaba tugenda kuba tufundikira n'omukyala oluvannyuma ennyo nga maze okuwulira story oluvannyuma ennyo nga maze okwekanya story abali kuno bakuwulidde paka nakati oli otya? Siri bulungi yadde n'akamu ne kati nsaba buyambi bwammwe nga omundaba banyambe bampayo kasente nfune nsofuna ka business kenkwa nange nebezeewo n'abaana bange abaana omu asoma omutasoma nabo nkyali bwente sifunanga mulimu mutuufu ntambula njoza ngoye okufuna ekyokulya ne wendi renti bangoba banna ne twaba kino mukiraba kikino ngobebwa munju bannange nsaba buyambi bwammwe oba olinayo akafiriji akakadde kampensi okufuna wankateka nentunda nga butunda nsaba noma munfunire nga akadde nga kamu nentandika okukola nsaba buyambi okuva mu mmwe bannange mbonyaabonya ekimala nsaba buyambi ne wendi bangoba sebo oba nnyabo alubikaba lino linnya ki alugaba sebo oba nnyabo otegezebwa nti olemereddwa okusasula ssente z'enju ezikubanjibwa emitwalo 26 n'olwekyo tukuwadde ennaku 7 okuva olwaleero ennaku z'omwezi 2 ogwokuna 2023 paka nga ennaku z'omwezi 7 ogwakumeka ogwokutaano 2023 obe ng'osasudde ssente zonna ezikubanjibwa oba okuva mu nju. Singa onaagaana okukolako ekimu ku bino tujja kweyambisa etteeka eppya ery'abapangisa eriwa LC obuyinza okutunda ku bintu byo osasula ebbanja. Ensonga eno gitwale nga nkulu ddala. LC tugenda giwaako kopi okukakasa ensonga eno. Nze omuwanika NSC Cooperative Society. Oh, I'm so sorry. Kenny Rental Services Project. Anna, gengo olabye n'ebizibu.
bambi tuyambagane gwe wenaabeera asobodde okuyamba guba mutima ate okuyamba is very nice guys. Nze abantu bangi nnyo benkyazza wano ku channel n'ebirungi nfunye bingi olw'okubayamba so tuyambe gwe wenna asobodde. Nalabyeko omuntu akomentinga ng'agamba mugende mukole twakoowa tusabiriza. Si buli omuntu nagenda kubeera nga ggwe. Abantu abalala bwe baba bafunye opportunity esobola okubeera nti bajja ne beekubira enduulu. Abantu bangi abakoze ssente nga balina ssente banoonya we baziteeka tebalabawo. N'agamba nti singa nfunayo omuntu gwe nnyambako. So bambi tuleme kwemalamu maanyi, tuleme kuvuma bantu bendeese ku channel. Omukyala eyawandiisa ensonga eyo mugende mukuba ekyeyo kati omukyala wuuno akuze mukyala mukulu ayinza kuyitawo okugenda okukuba ekyeyo naye bw'aba afunye obuyambi nze sikubiriza nti mumusasulire ssente z'ennyumba naye gwe asobola oba ng'olinayo omulimu ng'osobola okugumuwa ng'agenda kusigala ng'akola that would be very nice. Gwe ayinayo ky'osobola omukolera ky'osobola okukola osobola kukola ki? Bwemba nfunye ka fridge oba nga akakadde nsobola okuteekamu obutunda amazzi bwentyo n'entunda ebyokunywa n'owampadde ka capital nasobola okuteekamu soda n'entandikira nsobola okubeezaawo obulamu bwange n'abaana bange. Kati bwentambula nga njoza ngoye ssente teziwera. Naye mufunamu ez'okulya. Ez'okulya nzifuna naye ez'ennyumba kyova nti bangobawa mu nju. Emboozi eri very sad naye nkusanyukiddeko ekintu kimu nti Mukama yakuyamba n'ozaala abaana abo babiri mu musajja omu newankubadde nti omusajja kale takulabirira naye si kirungi kumansamansa abaana n'ozaala wano n'ozaala wali okitegeera. At least bw'oba akolamu mistake omwana omuwala atulaba n'ozaalayo omwana omu awantu. Let that be your biggest lesson. Patinawo addako making sure nti ddala mu butuufu ono yasemba like oleme kumansamansa abaana mu bika eb'enjawulo. Anyways abakulaba ku HK Media nkakasa bagenda kuwulira omulanga gwo gujja kuba guddibwamu very soon okusinziira ku Katonda gw'osaba. Katonda neekulembere mu bbaluwa yange gye ndeese ku TV eno. Ngenda kuba mbasiibula saagala nnyo balwisa mwebale nnyo okulaba mwebale nnyo okutugoberera mwebale nnyo okusubscribinga yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba.